Ese nchibange chifubutuka mu mpuku yamanye buli enfa ya muntu. Tamale Jr atabuse nsonga ki nenawo muswaze nsonga ki ne mubakazi bali akugeya penge avuluze Shakibu nakulabula ebya Miki ku nsonga za TikTok byonna mbina just gwesigala busigaze ku KIKA media ensiboko ya mawulire gwetana bakubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobole kubanga temunange tutambula fena buterevu monange fena tukimanyi bulungi nti emabega kawo omukulu Fred Lumbuye yavayo nateka Tamale Jr ku listi y'abamu kwabo abagenda okuttibwa era ono yamuteeka mu kifo kya namba 2 wabula ono yavayo munange nategeeza mwabagala okumutta temumutta ubi musoke mumuleke azeyo emmotoka ewaka ate akome mumwalirize omulimu gwammwe wabula ono avuddeyo n'agamba mu butuufu oba Fred Lumbuye anaafa lumbe eki era n'ayogera mu bukambwe obw'ekitalo n'agamba oli musajja mubi nnyo era ono avuddeyo n'amutabukira naawe mwewulireko. Bannayuganda ne bwendifanga nga sikyali ku nsi Lumbuye kaalidda wano. Ese nchibange chifubutuka mu mpuku yamanye buli enfa ya muntu. Lumbuye Fred Kajubi Lumbuye mpuliriza bulungi. Lumbuye sajja gojja kufa bubi. Lumbuzi banange ne bwendifanga nga siriwo kino kiddamu Lumbuye sajja kibi nnyo era kitiisa nekyefuula ekimanyi kyankubira essimu ekyo siru ekyo Lumbuye wanvuma dda n'ogamba ni musiyazi Lumbuye wampita ddambega waamu onkubira otya essimu mbujjoni yagwaddako okufa Lumbuye wavuma dda tatange nti musiyazi tolooza nti Lumbuye neerabira Lumbuye nyendaako mpola nze sizannyazannyo ebya kisiru Lumbuye livumye eroni ese ekyo kimanyiira mbu Junior wegendereze Balamu olinga toyi mbo batudde Kabira Balamu sibayanga yakubiriza meeting kati Balamu anzitire ki nga bwendi wano kigenda nekifumba ebiboozi nekigatta biddooti nekikwawukanya n'abantu Balamu musajja wattu anzitire ki mbu Balamu ye yasse Isima siri walira muli abatayisima buli omu amumanyi waliwo atamanyi batayisima buli omu abamanyi balikwatibwa mu gavumenti eddako nekyawayiriza Balamu ne wabanga mubi nnyo kale tukkiriza Balamu mubi Balamu tannatuuka awo mbu Frank Gasumba mbu yazze mu meeting munange ensonga bwezityo bweziri era nga tujjukira abantu bangi abavudde ne bagenda ku poliisi ne bakola statement nga bagamba batiisibwa era nga omu kwabo ye mukulu Bajjo ono yagamba takyatya kufa mbuye ekintu kimu kyatya kuleka abaana be ate mu nsi ejjudde abannanfuusi eyo nga nkujjeyo omukulu penge munange ono avuddeyo n'atabukira Shakibu n'amugamba nakugamba jjukira Shakibu munange yalemererwa okulaga abantu omulimu gwakola kitegeeza atambulira mu nkwawa z'omukyala Zari era penge agenze maaso n'amugamba nti teri mukazi agenda kuwa kitiibwa naddala mukyala wo yennyini kubanga ye kennyini yavuddeyo n'agamba oli fala kitegeeza munange talina kirungi kyonna kyakulabamu naawe mwewulireko yawo muswaze ensonga ki ne mubakazi bali akugeya lwaki kuba tonnasooka kulaga abantu mulimu gw'okola ekintu omulimu temukiwabudde naye buli kiwa obudde mutegeera nti yenkizo y'omusajja okuyitibwa omusajja olina okuba n'omulimu full time job essaawa 8 ensi eribawo ekitiibwa coming out from nowhere n'ogamba abantu nti nze nina sente amudeetingire dizayire dizali gyonna gye yakujjini nga tonaze mulimu gw'okola nga n'omukazi akimanyi yagenda n'akola akalimu k'omumutwe okujjayo akasente ensi egenda kuyisaamu amaaso oli wa mukisa mukazi we yasoose okuyisaamu amaaso netulina kuyisaamu maaso naye noonya sente obeere n'omulimu obeere omusajja agasa kino kitegeeza ki omusajja yenna ng'oli eyo kino nkibabulira yonna dokimbaze bano nja babuulira nze seegomba muvubukavubuka nti kubeera mukwano gwange ngatteko kigwe Shakibu nkubulira byolina okumanya gasiya dagisi n'owulya n'ogenda olina kyoyinza kuŋŋamba ngenda kukola mu kupate bwa juisi mbojoosi bajja okola appearance wali bw'oyinza okulira kali even influence cockroach nina okubuulira nigenda onoonye omulimu omukazi akyakulabisiza ddala olabye kye nagamba mu vidiyo banvuma
Nibanga mapenga I'm jealous. It is your woman who's exposing your stupidity. Amali your dance. You're naive. Esigundo ochitia. Omukazi yenna waba dressing a weakness ya mukazi ya bawe. Muwulire nyengeri ya manyi gayogeza. Owulidde amanyi zali gayogeza. Kulaga akuyamba na buyambi obeera waawo. Buje nasoma okutwala wali Dubai naye mbu wali otya. Ng'oli mulayini ng'abantu bonna webabeerayo passport bonna otyawo nga wonna otyawo. Buterevu mukwano gwange eyo bibadde bigambo by'omukulu penge eri musajja mukulu Shakibu. Jukira nti ono ye current husband w'omukyala Zari era nga Zari tumulabyeko n'abasajja bangi era nga bakulu okusinga ku Shakibu aliwo essaawa eno. Abangi bavudde ne bagamba Shakibu mwana muto ku mukyala Zari kubanga Zari abamu bamulabanga mukadde naye nga ensonga ku side eyo zo wezityo weziri. Shakibu ye agamba byemwogera tebigenda kunzijja kumulamu nze mukyala wange mwagala naye anjagala. Eyo nga nkujjeyo ekiri ku mimwa gy'abantu TikTok, ekiri ku mimwa gy'abantu Nobati. Jukira musajja mukulu yavudde n'agamba TikTok erina okuggalwa oba ki era n'asaba media ez'enjawulo zimwegatteko ng'ekisinga obbaluma munange media tezikyafuna bulango, media tezikyafuna recommendation ng'ebiseera biri ebyedda. Munange buli business evaayo eyagala kulangirako omukutu ogwa TikTok. Kale omukulu Miki avuddeyo munange n'ayogera ku nsonga eno era agambye bw'ati. Akirabaga teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Kati omukulu oyo simanyi buzibu bwavudde naye alina engeri gye yayogedde ng'alaga mbu media houses TikTok ezimazeeko emirimu staff. Naye muganda wange buli kintu kijja mu budde bwakyo mu kiseera lwakyo mu kiseera lwa nsonga. So kati gwe toluŋŋamba ng'ogenda keero gyewo TikTok because kuliko omuntu ayeyambula pointi ze zizino zeyawaddeyo. Abaana beeyambulira ku TikTok, abaana bawemula ku TikTok tebaliko kwebali onansonyiwa kwebali. Ne muganda wange omanyi platform gye bayita Facebook, abaana kwebali abawemula. Omanyi platform gye bayita Instagram kwebali. Kati ate yo Snapchat kanjireke kuba gye businga obusengu. Kati mukulu Nobati kyalina okukola okwewonya bino byonna akwate ewuwo omuggo bawalabe batabani be abajjeko amasimu adiritingemu ki naye yennyini waaba agikooye adidiritinge okuddamu okukwata omuntu mu famire ye ne TikTok amukube kibooka amufiireko naye toyinza kuŋŋamba bu TikTok abantu beereese mu bulamu. Mwana TikTok ekyusiza obulamu bw'abaana bangi. Nze nga mikisimu situfani ndabika nkyusizza obulamu bw'abaana abawere 15 lwa TikTok n'omusobya okitegeera. Nina abaana abandabirako nga maybe mu bikyamu byange ninamu ebirungi 10 bye balaba bye baagala. Abaana abaagala okufuuka nga nze buladi eddanga okukola bino bye tukola. Buterevu embeera yo bwetyo bweri era twatandise okulaba radio stations ez'enjawulo zatandise okukola live ku TikTok. Kitegeeza munange baagala kuba nga ate bawideninga platform yaabwe etuukeko eno ewali abantu. Wetwogera essaawa eno TikTok erina numbers era nga abantu abasinga munange tebava ku masimu gaabwe, tebakyawuliriza radio, TV baziraba kitono. Kale kiragira ddala nti kyo kituufu media yo egenda egwa. Abantu bagamba eno esuula abaana. Buterevu awo none kujjukiza nti obadde ku KIKA Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kuba ngo subscribinga gena maaso subscribinga likinga commentinga sobolo kuba nga temunange tutambula fena. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.